Ekumiriwaze. Chichina Sendi mukwano. Ulio cha baby. Sendi munaye. Itambula bitya. Munendi mukususakawo. Osusakawo. Mbadde manyoge na chikubawo nti kajanjalu. Mbadde ngamba eti. Munaye kawo. Kawo. Ate nga wembulira enjiri. Yokaana 3:16 egamba. Timunaye bwe yayagala enseno. Munaye n'awayo omwana. Tibuli amukkiriza. Alaba obulamu obutaggwaawo. Buli amukkiriza. Alaba obulamu obutakola ki? Yesu. Obutakola ki? Obutaggwaawo. Hallelujah Jesus. Amina. Leero sho tugitandikidde mu ssaala. Kakati waliwo akogera ku kukola. Olunyiriri nga lwogera ku kukola. Bayibuli egamba nti Katonda ye Katonda w'abakozi. Eraga nti anawanga omukisa. Emirimu gy'emikono gyaffe. Soko yimirire anawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Gino era ono Rita Kiberu yasusakawo kawoowe mwajja ekikumi kye n'agamba nti omusajja yenna ekyokulya alikijjanga mu ki we live by the grace sometimes. Kale weteteze kwakola leero bubaka kibowa abakyala bemukola nabo abakyala abakozi munaye mbakubiriza nembaga nti nno munaye no mu Yesu emmanu yagwanga dda olwayo tekyagwa kati munaye kyovola nti tukola ate ne tutetenkanya ate ne tutabeera bajeemu eri abaami baffe kubanga Katonda mwami ani Kiberu mwami Kiberu toyina kayimba koyinza mukubira mukaoka akaraga naberanga naye akinyumirwamuko n'amanya nti gy'oli eno mukawo nkalina muyimbiremu kwagala nnyo diyale Kiberu kale tuli mu katale kasaasajja ka USAFI leero nkoledde sayidi zeno mukawo oyagala bijanjaalo oyagala kawo oyagala bikwataka kasakiba nga kikwatagana mu mmere efaanaganako bwetyo sente tuziyina mu USAFI akasente kaliwo money is there. Agana bino nkaaga emu bbiri ssatu kino 9 emitwalo 95 owoza oli mu woofiisi wazikoze owoza mbusimanyi okubya ebikalu nga bwe mbikubye bwe nti yes nze nafunye dda gw'olina atudde mu ofiisi eyo olina nze nakola ddera zino nzikolera olunaku lumu andi musuubuzi wa kawo mujja Kenya Kasese soko obaddire mu zino ziri mmeka 95 kikuba lumu nze wasomera wa nasomera ku Crane High ebwerenga nosoma biki nsomera bya business mwe mwasoma business administration kati nsobola kawona bijanjaalo fresh bean and peas kati gwe economy teyina wekkosereza ate nankosa kuba nsobola okwekolera naye olaba nesendezo emyoga nafunako nekumyoga bakuwaako mwe muli mu kintu tuli mu kintu nafunayo miliyoni zange 3 naye nzitambuza nzimazeeyo sente zabo mazo zizaayo mwe mukola mutyo zifuna abantu kate bafuna myoga tukikuba ffe buli lunaku wano bagayo emirimu gino nti gyakyafu naye tugijja mu sente mwe mutule mu ofiisi mulinde ez'emyezi ate zirwayo bazireetanga 6 ffe twakolamu nako akasente mukwatako olina omwami ye mwami Sekitoleko Charles chairman w'Ebusaabala mwami Sekitoleko ow'Ebusaabala Charles omukulu nze muyina omukyala ali nange leero kati olinayo akayimba koyinza okumuyimbira mwami Sekitoleko nyiza okumuyimbira kabisi kandagala manyi lutala ayina lonchi Sweet wange I love you. Mama omuyitenga linnya ki? Tumira abantu eBusaabala, otumira abantu eGundi. Jajja Tifa nkulamusizza nyera nkutumidde nnyo my best friend. Auntie Dorini, Patience, Patricia, Eva and Aksam. Kati kuno ngendako na mmeka?
obankuweyo mwana mukanywa alhamdulillah barakallahu fikum nezino tezimala zino tezibuno busente buti obanga ne yambululiddemu zino za soda akale bwate bwe tukikoze tumaze okubanga ate tubala kasente nejala okwebaza bikoro gyafe abatulaba saize Masaka lya Ntonde Kyazanga jakuuzako ku manager wa TI international professional audio oyagala mizindalo gyakabi mugana wange producer wange Kavulu yayiza okubanga atakikwasako katimbuki katimbunoki uryotya kati njagala ojogereremu olunyankole mwena bambara nimbara musya nimurara mwasiba mutani mugamba ki kati ninyendowereza obubaka nga obuwereza omwami bamuyita batya omwami we bakyogera batya mu lunyankole omushija wanje kandi ninyendowereza obubaka omushija wanje Tim Ronald ninkukunda mnonga musheshe wanje Tim Ronald musheshe we abera wanje ninkukunda mnonga nabera masanafu akula bikiye masanafu engineer wa mashanyarazi mwemuba amasanyalaze nedda tutugava mwemuteekako obuwaya waggulu ne muyingiza kamwe olikanikanga gafudde nga tulinnya emirongoti tulinnya emiti gyonna ali atya mukuti ali bulungi mukuroti mwasinkana ddi bannange tuludde twasinkana bamwaka ki 2 tuludde yakuteekako empeta bakyali mu byakiyayi yagenda nangula empeta kati yebulayo olwawayo ente nga mmeka ente 5 nga temuseera naye muganda wo omuto takyaliyo bonna babagula ffe waffe tufumba bonna babagula ate tuli bakozi tuli banoonyi ba ssente oba osobola okuvaayo nojja naye waffe kuba nange ndi mukozi nedda tekisoboka okola ki mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ka USAFI mu katale ka Ssaabasajja ntunda mudala gwa nnyaanya butungulu wali ku mulyango ofuna ssente nga mmeka olunaku abantu banyooma emirimu gino bagamba abakazi b'omu butale tebalina byakukola nkubulira olunaku nga nakikubye 25,000 ng'okikubye nga nakikubye ate kati mbuuliza ali mu ofiisi nti gwe olunaku oyinza kukikuba otya bannange ali mu ofiisi simanyi gwe olunaku oba okikola otya kubanga eno mu USAFI tuyoora ekonome terina we bakwatirako teyina ffeffe tusinga tukikuba tikikuba nalo bubaka kibowa abannansi bannayuganda ekonome etunyigamukko naye gwe bubaka ngeri ki oyinza otugumyamu nze obubaka bwe mbawa nti bagume banyiikire okukola Katonda ajja tusaasira ajja tuwa ddiini ki nze ndi mulokole oli mulokole olinawo akanyiriri kuba leero ekiki eno tugitandikidde mu ssaala twagala ebeere ng'ezitowa olinawo akanyiriri k'osobola okutuwa akakwatagana ne mu mbeera y'enkola y'ebyemirimu nti mu byonna Katonda waali era atubeera nkuwadde omukisa obeeko akayimba k'oyimba aka Yezu Yesu beera nange Yesu tondekangawo kozani yayimba akayimba ako Judith babiri yiba nange gyali yali agenda kukola kyaki byakoma waazi zino najja kuuzako Saimo Kawalaata yali agenda kukola kyaki awo ne yeetondera n'omwami we manyi baali baayawukana simanyi we byakoma munanga sijja kubulira nange tumira abaana otumire ne mwannyoko otumire n'omusajja gwe wasookerako oyo nedda oyo sikyamujjukira abakulu abanzaala toyinza mwerabira kantumire omwami wange Tim Ronald ntumire abaana bange Neki Hana Obedi timwena mbatumidde nnyo wate wabuuzaako omwami otiimu twongera okubuuzaako ne tugamba oli otya webale kali kamasanyalaze mukyala tumusanzeyo mu USAFI ne tumubuuzaako akwagala byansusso naye nga obulamu butambulira ddala naggayo tuli mu katale ka USAFI ewali kawo ewali ebijanjaalo okusobola okulaba nga ate tutambuza ebintu bino mugere y'enjalo muganda wange Ndibalema Henry oli otya alisaliza wali ekyazanga ku transformer awo mutuuzi wa zisenke wali awo yeeyagala okufaako obufi kati ekikopo kino kiringa mu mmeka tomanyi omulimu gw'okola gwa kususa bususa maama ng'olabya kati bino ebigundi bino mulina gye mubikandabe maama wange ono alabika maama obwedde emmere wagikwese alidde ennyama n'agattako n'ekijanjaalo mulimu n'ettooke ali ku kawo ono kawo ge bayita batya
kati mu Uganda mu kiseera kino tetuyina kawo ajja naye bw'atyo mutono kati ekikopo kiri mu mmeka ekyakawo we tutuuse mu nnaku zino 253 omuntu bw'alina famire y'abantu nga mukaaga ekikopo kyakawo kiba kimala tekimala aba alina kutwala bikapu biguuni nga bimeka nga bisatu ako kekenda abanga aguze ennyama njagala okubuuzaako ku bantu benna abalina emirimu gye mukola nga mutya abewammwe mwabasiibula temubagambye nti nojjeno n'osusa kawo ofunemu akasente kati nga bw'olaba abantu bazze oyagala kuyingira nsiko omulimu gwe gukuswaza oguvaako n'ogwesonyiwa gwe noonoonya gw'olowooza mbu gwa kitiibwa n'osanga omuntu asusakawo ndowooza abewaabwe yabagamba akolamu NSSF nedda okitegedde oteeka okwenyumiriza mu mulimu gw'okola bw'oba osusakawo okkiriza nti kawo gwensusa omulimu ogweyagalire n'osanga omuntu n'omulaba ng'ayagala ensawo emumire n'ogamba katonda wange what this uli otya bitambula bitya alhamdulillah mpola webale kukola tugezaako okola ki mu katale ka USAFI nze mpeereza muno mawulire okubamanyisa ekigenda mu maaso mu ggwanga nenga nyina n'ebirala gwe wamawulire wa muno emizindaalo egiri muno gijjo mulimu abagikwasaganya kati gwe ogwamawulire gwe wamawulire gwe balonda nze mbawaga mpapula gwe ojja eri mpapula bantu bamuno basoma amawulire bagula bagasomera ddala ebya ddala kati olunaku oyinza kutundamu muno copies nga mmeka 15 copies 10 basinga kugula anyway ekyo sijja kikubuuza kika kye basinga kugula kiyinza okunzaalira akabasa naye nga twagala bubaka kiwowa abavubuka nga ggwe abalowooza nti n'ogwo omulimu gw'okola ogw'okutambuza amawulire sigwa nnyo anyway tewali mulimo gutavaamu kyoyagala kisinzira ogwokutta otya so buli mulimo gw'okalubiramu n'ogwewulira omuyimbi omu yagamba nti bw'oba okola manya nti kyokola ekyo yeki osobola katuyimbiramu ako akayimba His Excellency yagamba bw'oba okola manya kyokola ekyo yeggwe teriyo omulimu mubi manya ekyo kyokoze zentuyo zaate gye okitegeera kati lwaki abantu abamu balowooza nti bye bakola bibi nkisinziira butekkiririzaamu aba teyekkiririzaamu omuntu oba olina okwekkiririzaamu kati wanyuse sinaba naye naatera onootera empapulo kyalina copies nga meka empapula ntono nnyo ziringa 5 onyuke bakyagula oba kati kiwedde kati ndi mukuŋŋaanya ssente ojja n'ogaba bugabi n'omala n'ojja ng'okuŋŋaanya akasente olinamu emitwalo ng'emeka kati awo sente siziina wano tumirabamu abaana otumire gye bakuzaala kubanga oli ku TV ennene eyaffe eyo yennyini mpozi obadde tewasoose kumbuza mannya nze omulangira Seninde Robert as MC Wiseman tata tinko omusajja atali ameera kutebeka nkakuba bakazi bagalina kikefansali akana kamba atakita kulira katula kebiseboka ndi musajja mwogezi ku mikolo ndi dancer ndi muyimbi owakadongo kamu ate nga mpeereza mu entertainment emirimu egy'enjawulo so n'olwekyo ng'ogyeko kuba mawulire neyo ntuukayo so ntumirako abantu abamwena ku BBS telefone ey'obwakabaka bwa Buganda eyaffe ddala etukira ddala wansi nejja ne ku muntu owakale ne mubuuza ki ekigenda mu maaso ate nimanya ne musaasanya n'ebizibu byaffe okusobola okulaba nti bikolwako tubeebaza era tusiima obwakabaka bwa Buganda omukama ayongera obbuwangaaza kabaka waffe bimusoomooza byonna mulo amutugumize abaana babo bano bakyali baffe tubeera nabo mu katale abaana muleeta baki mu katale bizibu kyoba omanye ekonomi yayonooneka abaana nga bano amasomero gagenda kuddamu n'abamu tebagenda kuddayo lwa mbeera ebintu buli kimu kyalinnya ate nga amafuta galinnya kati buli kimu ogenda okwesanga nti abaana abazadde abamu tebagenda kusobola bazzayo ensonga lwaki obalaba baleete babamanyisa emirimu kubanga omwana bw'atasoma ate n'okuba nga tamanyi kukola kitegeeza agenda kubba kale kibaleeta mu katale sigamba nti abazadde tebabaleeta nti for redundantly nti tebagala abaana babaleeta okubayigiriza emirimu kubanga munnange ennaku zino byayonooneka kati omwana bw'aba tasomye alina okuyiga ate buto kiki kyanaata ng'agenda mu maaso kale twagala okwebaza ku bazadde akkiriza n'oyigiriza omwana wo omulimu ogwo mwattu abantu bangi nnyo baali tebalowooza nti balikola ebyo bye bali mu kukola mu kiseera kino so omwana tekikugaana kumutendeka ekimwana tekikugaana kumulambika tomanya bisobola okutuuka eyo mu maaso newesanga ate n'abayivu obasanga ye eno ng'oli alowooza yali asomye nnyo naye ng'ate akola naffe nate eno ssente gye ziri
tobeereyo nolowooza nti eno teriyo ssente n'akasente gye kali era oyinza okuba nga ate mukwano gwaffe obulamu oyongera okubeera ng'ate obutereeza dipa toka terega the microphone guru program ebifa mu katale gye tulimu gye tutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi Monday Kenya bags 2 Kasese Tuesday nga mukola ebintu bingi ensawo 2 zavudde lindako ensawo 2 ziva Kenya anti ke kalimo kati zino ziva Kenya tutikula kuva Kenya gye tusuubula kawo kati wano zino Kasese zazze eggulo leero olwokusatu ofunye Kenya mwewola oba byaddala ssente zammwe tusuubula busuubuzi ssente ngamba as in capital ssente z'okuzinoonya muzifune yes it's our capital aba capital wammwe mulimu guno kusoomozebwa kikwe musanze kuba kati mwe mulinga ba investor omuntu waba asuubula ebintu okubijja mu nsi endala n'abiyingiza aba investor wedde omulimu bakutema emisolo bakukola biki kusoomozebwa kikwe musanze mulimu guno okusoomozebwa kwe tusangamu kati bwe tuba tumaze obituusa wano nga wano mu USAFI kati okutunda kwe kuleeta obuzibu awo kutya ate kubanga banga bakasitoma baffe envazo nnungi kubanga uziraba tuziinawo awo naye nga abaguzi nga be twali tuguza KCC abagoba kubo kati be baali basinga otugulako ennyo nga batembeya kawomo mu bizimbe oba wa kati eyali agula ensawo ng'emu kati agula kahaafu yali agula ensawo 2 era atwala kahaafu tukigamba nsanga okusoomozebwa ng'emirimu gyaffe gitambula bulungi nosanga nga saawa zino tukyayinamu emirimu ate nga tubitunda ku makya ennyo okusoomozebwa kwe musinene walala misolo biki ku makubo tebiba nnyo na tabbu si byamaanyi nnyo mugana John BBS Finance soko ndekemuko malirizo okukola akasimu nkalaba naye bwe mba mmaze ngenda kubanga nkukona kubana John waliwo naye wonkubira essimu n'okisussa kaakati bubaka kibwa abasuubuzi banno basuubuzi banange obubaka bwe mbawa kukola n'amaanyi kubeera nga bakola nga so siku kuddirira tumira ku mwami tuyinza okuva wano tumwerabira era mbanyi n'omutumira kubanga mwagala nnyo mwami ani Innocent ayinelake ali luddawo mwami Innocent kumbe ali mu kiddo asirise ino yakwasaganya mutumireko wadde akulaba era namutumidde dda mugambe y'obugamba abuwulire anagenda ne ku TV n'abulaba ali ku mutwe gwa kyannyanja apangulula sokoleke embuuzeeko ku sokoleke mubuuzeeko apangulula mutwe gwa ino bannaye mukoze ssente ne bwe mugenda kunona bintu kawo kumunona China si ino uli otya ndi bulungi sibo ekyebbeeyi kigambe kikupenda sana nange mwagala nnyo omujjawo olwo musisinkana wa mu kibuga muno ddala mbalala twakamala okusoma nemulumba ekibuga watandika wamu ekibuga mutunda ki mufune kapito n'ebijanjaalo twatandikira natete mu matooke basuula amatooke emyaka egiwerako netufuna watandika USAFI etujja naffe netwegatta ku USAFI mu 2013 tutandika netuleeta ebisuubula ebijanjaalo ne kawo ebijanjaalo tutambula ne sizoni bisinga okuva Kabaale emyezi 2-3 bwebugwayo tufuna ebyembaale ng'ennaku zino tubijja Mbaale Kabaale biweddeyo bwebugwayo tufuna Kasese mu book irrigation scheme gamba twetoolola ne sizoni zinga bwe zitambula eva omwaka mulamba kulaba weeriisa akasente kala kyennyanja kikyaliikako ennaku zino mitwalo emekaawo kyamutwalo okulaba okipangulula naye tekikkiriza nakyo okijjako gumba ku gumba kisaaga mwatunda kyokufuna kapito nga talabika ennaku zino kapito wano teetaaga mungi nga bwe bagamba nti akatale katandika nga kaba mufuna mpola era newe kapito y'ensawo 2 tusaawe n'ensawo yakawo eri ku mitwalo 7 omuntu asuubula ensawo 2 asobola okujja n'atandika emitwalo 14-15 kitegeeza kuba n'emitwalo nga 2 osobola okutandika embeera y'akatale akatale kamufuna mpola nga bola abasusa abo nasobola okususa n'akola okususa n'aweza emitwalo gye 15
n'atandika okusuubula ensawo z'ebbiri. Abaana mubakola mutya oba ebyokuzaala mwabyesonyiwa bwe mubanga mwenna mubeera eno guno omulimu gulimu okukeera gulimu obutadda waka 11 naye ebintu byaffe bijja ssaawa 10 nina okukola ssaawa 2 za kumakya nga tunyuse. Ate nga nkusanze mu katale ssaawa zino 9. Oluwaddembe okuddayo oluwaddembe okusika ffe tusuula bintu bingi ebimu ne tubigaba amabanja oba olaba basusa ne bagenda ne batunda ne batuleetera ssente. Kati abaana tebalina kusomoozebwawo laavu ya ddaddi tebakulaba ovaayo kiro ssaawa 10 tubawaka tubeerako nabo paka ssaawa 3 bwe beebaka. Gavumenti mugisaba ki? Gavumenti kyetugisaba tukendereza ku musolo kati nga kawonesawo nava Kenya motoka tusasula $5,500 okugiyisawo ku booda omusolo gwokka ate nga tutaddeko n'amafuta amafuta gaali ku 3 nga emotoka twagisanga $1,440,000 okuva Kenya kati yagala $2,000,000 tukireetera kawoyo byeyongeddemu. Kati gavumenti kyetugisawo kusalira ku musolo esale ne ku mafuta tusobole naffe kutransportinga ebintu ebyo bulungi. Nekirawo okusoomozebwa ko tusanga okulala abatrafika batukwata nnyo omukubo emotoka za Kenya bazikwata nnyo simanyi oba lwaki weesala kuva Busi okutuuka wano omukubo osasudde emitwalo nga 20 kuwa abatrafika batukwata nnyo ate nga tusasudde n'omusolo yebanguzi so gavumenti erwane ku kyenguzi abapoliisi batuveeko. Kale ino akujjako ng'olina ebigambo byate byogambayo munnoowo. Nange musiima nnyo kuba naye mukozi tutoba wamu mwebaza nnyo era nsaba abeereza tomukiitingako obudde bw'okukiitinga tebuliiwo tunoonya ssente z'abaana. Kale ino wate wakudde tebudde bw'okukiitinga tebuliiwo nange njagala kusiibula muganda nga Azizi njagala kwebaza bannaffe bwe tukola bonna emirimu njagala kwebaza bannaffe bwe tuba nga tetukwasaganya abaami n'abakyala bano bonna be mulaba mu katale bali nnyo mu kyakawo bali nnyo mu kyebijanjaalo era nga bw'olaba katale kali bize nnyo so bw'oba onoonya kawo onoonya bijanjaalo onoonya ebintu ebifaanaganako ng'ebyo ebyenva osobola okuba nga ate wetanira kano akatale ka USAFI waliwo enzize eno bw'oba nga otambula nga gwe abadda sayidi zerye Katwe ku kuba eno gye bali so mujje eno ebijanjaalo obifune nawe asubula ino omudaala sayidi zeeyo oyinza okujja mu USAFI buli kimu n'obeera ng'ate okikwasaganya mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi. Weebale nnyo weebalira ddala nebaza Azizi ku kamera waali muganda Francis atuvuze naye waali njagala kwebaza muganda producer Kavulu leero ansazeeko tukyapye ffenna ate nga ye manager wa TI International be balina sound esinga okubeera ey'akabi nkyapye naye njagala kwebazaako Francis Mumaze then Solomon Luva Said Zeri Stephen Letitia na buli omu akakasa nti ebintu bitambula mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi. Mbagaliza birungi byerere. Ebifa mu katale bikutuusibwako bannaffe